ku Projan Media TV yonna gy'osinziira tukwebaza bwebaza okubanga ku mukutu kwoli ne nkugamba nti wano wendi akawewo ko keeko ndowooza oyinza okubanga okawulira mu background olw'ensonga nti essaawa zino Uganda enkuba etonnyatonnyamuko ate n'akawewo keeko ne nkwebaza yonna gy'osinziira okubanga ku mukutu kwoli gw'omuntu waffe ali e Dubai ali e Qatar gwali e Saudi Arabia ne nkugamba nti weebale nnyo kutwala budde bwo n'obanga wasalawo weekwate wifi ya madamu oyo yadde alina olugezigezi nosobola okuba nti otuninga n'obanga ku Projan ogyekuumirako okusobola okubanga ofuna updates ezigenda mu maaso mu ggwanga naawe atannaba nkugamba subscribinga onyige n'akadi obeere omu ku bannamukisa abasooka okulaba stories zaffe zino obenga okomentinga okusobola okubanga tutegeera endowooza yo ku nsonga gye tuba tupostinze. Nenkugamba ekirala nti mu community awo nteekayo obuntu obw'enjawulo so gezaako kuba nti buli ssaawa oyitayoko n'obanga olaba n'okomentinga oyinza ossangayo ekikuzimba naawe n'obanga ozimbira ku ekyo. Olunaku olwaleero nina story gye njala obbaleetera olw'ensonga nti nabagamba waliwo story gye ngezaako goberera akawewo kukeeko so tekakweraliikiriza. Ngezaako goberera story y'okuba nti abantu abali stranded ebweru naddala bakadaama bange ab'enjawulo abali e Dubai abali e Qatar abali mu Oman ne mu nsi ezeetoolodde awo nemba nga nze nasalawo okusobola okuba nti following story eno tusobole okuba nga tugiggusa paka weenaakoma nga story si ndala okuggyako story y'okuba nti bagezaako okuba nga bakomyawo bannayuganda abali stranded wabweru. Era nga nakuleeterako story emabegakaawo omukyala amanyiddwa nga Judith Nabakooba yavaayo n'abaako ensonga ze yayogera n'agamba nti yes tugenda tutandika obbakomyawo naye bagenda kuba nga beesasulira ssente za quarantine. Ekintu ekyo kyatukuba wala era abamu bakisanyukira kubanga ekikulu kya byonna baali baagala kudda waka naye abamu tebakisanyukira olw'ensonga nti abaana abamu baali tebalina ssente ku nsonga eyo. Olwaleero omukyala amanyiddwa nga Dr. Ruth Acheng era nga ono omukyala yatwala ministry ey'ebyobulamu avuddeyo n'abanga atuwa update ku nsonga eyo kubanga ffenna tujjukire emabegakaawo baagamba nti bajja gezaako okukola beesi y'abannayuganda e Nigeria bagende nga babapiikinga mu nsi ez'enjawulo baba droppinga e Nigeria okusobola okuba nga babajjayo omulundi gumu babaleeta e Uganda kubanga kyali mbu kiyinza okubaamu obuzibu okugenda mu buli nsi ne baba nga bajjayo bannayuganda kiyinza okuba nga si kyangu. So olunaku olwaleero Minister Dr. Ruth Acheng avuddeyo n'abanga atuwa highlights oba insight ku nsonga ey'okuba nti bannayuganda ab'enjawulo bakomawo mu ggwanga. Era nga omukyalo ono ayogedde ebintu eby'enjawulo era nga ebimu tukyabyewuunya. Dr. Ruth Acheng avuddeyo n'agamba nti group esooka ey'aba-Ugandan returnees eteereddwa mu karantini okumala ennaku 14. Kitegeeza ki? Kitegeeza waliwo gurupu ey'abannayuganda abakomyewo mu ggwanga. Era omukyalo ono n'atugamba ebintu eby'enjawulo nange bye saategedde. N'atugamba nti gavumenti yakkiriza bannayuganda 2392 owulira abali stranded abroad okusobola okuba nga bakomawo era nga bano babakkiriza okukomawo mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa oba mu ngeri eri organized. Neneebuuza ekibuuzo bakonsiderinze ku bantu abali e Dubai abali e Qatar abali mu nsi z'Abawalabu kubanga nze kyemmanyi bannayuganda ab'enjawulo basukka ku nnamba eno gye bayogedde bantu bangi abakyali wabweru eyo. Simanyi oba minisitule egenda kunkima ku nsonga eno naye eno kyano yange waliwo time weetuuka n'oyogera ku mazima bannayuganda bangi abakyali ebweru eyo so nsuubira okuba nti eno ennamba gye bayogeddeyo ntono oba okitegeera kubanga ogamba nti bannayuganda 2392 bokka be bali stranded abroad mba sikutegeera kubanga otunuulira UAE ensi z'Abawalabu eyo ojja kwekanga nga abaana bangi gye bali. Nagambye akawewo tokafaako Uganda empewo nnyingi essaawa zino n'enkuba eringa eyagala okutonnya so etonnya buli ssaawa oba okitegeera. Omukyalo ono n'ayongera n'atugamba nti 300 returnees will be received nti abakomawo mu Uganda bannayuganda bali stranded ebweru
bagenda kuba 3 be bagenda okubanga bakomyawo buli luvannyuma lwa weeks 2 oba kisegeera buli luvannyuma lwa weeks 2 bagenda kuba bakkiriza group y'abantu 3 okubanga eyingira mu ggwanga. Era omukyalo ono neyeyongerayo n'atugamba nti group eyasoose yayingidde olunaku olw'eggulu. Yonna gy'osinziira nze simanyi kigenda maaso ministry naye nga nze Morris Mr. Projan sikkiriziganya na nsonga eno olw'ensonga nti tosobola kuŋŋamba nti bannayuganda 2,000 bokka be bali stranded ebweru nga tulina abaana bangi abamalayo contract nga nabo beetaaga okudda nga bo tebaba considerinze oba kisegeera. Ffe tukola zino channel oluusi kubanga tusobola okwongera ku ddoboozi ly'abannayuganda. Tulyongerako okusobola okuba nga ligenda wala. Goyinza oba tokitegeera naye y'ensonga lwaki tukola zino channel ne tuva ku nsonga y'okuba nti tuba tufa views zokka ne tuba nga naffe twagala okukola impact mu community nga journalist. So gwe yonna gy'osinziira nze simanyi kigenda mu maaso naye nga kyekyo kiriwo ssaawa zino olw'ensonga nti nze neewaayo okubanga nkuwa update ku bigenda mu maaso mu ggwanga ku nsonga eyo. Nagezaako okugoberera story eyo okusobola okuba nga njiggusa naye yonna gye kigenda nange ng'omuntu simanyi gye kiraga kubanga kiraga nti waliwo specific group of people waliwo abantu abali specific be bagezaako tunuulira mu nsonga eno nti tebatunuulidde nnyo baana bali mu UAE nti batunuulidde nnyo groups ez'enjawulo. For example abantu nga abali oba mu America, abantu abali e Canada, abantu abali waliwo ensi ze kyemmanyi ze bawadde priority ku nsonga eno ne beerabira nti ate bo bandi ban'obusobozi okusobola okuba nga beebeezaawo okusinga abaana baffe abali mu nsi z'Abawalabu. Story eyo ndabika saagibawadde naye waliwo omukyala era ali mu Bawalabu eyo bambi embeera gy'alimu si nnungi. Embeera gy'alimu si nnungi, asula ku street yatulaze ekiyumba mwasula. Ekiyumba oba ky'Abapakistaani bakizimba emisana kati ye abagera bagenze n'alumba n'akola ki ne yeebaka n'akiyeebakamu ekiro. Obudde bwe bukeera n'adda ku street. Kampani eyamutwala agezaako bakontaktinga teri afaayo. Kati nga gavumenti yaffe evaayo etandika okujja abantu abali ebweru ng'ovudde ku bantu abali mu UAE, for example abali ebweru nga mu America, abali mu nsi nga Canada, ensi ze tumanyi nti kale abantu abaliyo bo at least you can't kale tosobola gamba nti bonna bali bulungi naye at least osobola otegeera nti embeera gye bali musimbi. Abaana bali e Dubai, abaana basindika video nga abaana bali bubi. Abaana bali bubi beetaaga obuyambi. Bino ebinja ebagamba nti buli luvannyuma lwa wiiki 2 tugenda batuyingizaawo bannayuganda 10 abannayuganda 3 naye nga bannayuganda 3 bavaawa bava mu America. Buli famire bali bagisasula bagiwa ku ssente abaana tebalina bizibu. Mu kifo ky'okonsideringa bannayuganda abali mu nsi z'Abawalabu abaana abamalayo zi contract saawa zino bakolera bwereere. Goyinza oba tonnamalayo yiyo naye kugamba amazima waliyo abaana abamalayo contract. Mu kumalayo contract tebaagala zirenewinga. Kati mu process y'obutagala zirenewinga bakama baabwe babakozeseza bwereere. Manyi kyekitegeeza osiimula fulo 6 naye nga fulo z'osiimula okimanyi bulungi za bwereere tebagenda kusasula olw'ensonga bo bakimanyi contract yo yaggwayo. Kati ne bakozesa advantage ey'okuba nti tolina busobozi buddaka. Ne bakozesa eyo advantage okunyigira mu ttooke oba okunyigiriza. Ne bakuteerawo embeera nti oba oyagala ddamu renewing naye ng'omuntu yagendayo emyaka 2 n'agamba nze ngenda kukola emyaka 2 wegigwerako nzire ewaffe Uganda sisobola kuddamu renewing contract mpaka nga nzizeeko ewaka. Kati bamuteereddewo embeera renewing contract addemu abeereyo emyaka emirala emeka 2.
kati nga minisita ow'ebyobulamu Dr. Ruth Acheng avaayo atugamba nti sofa tugenda kukkiriza abantu 2,000 abali stranded abroad oba okitegeera abantu 2,000 naye nga gwe mazima yonna gy'osinziira osobola okumbuulira nti mu UAE abantu abaliyo bonna bali 2,000 mu nsi z'Abawalabu eyo abaana abagala okudda ewaka. Ffe nga abajournalist tugezaako kizibu nnyo journalist okubeera objective oba okuba ne side, naye nze natuuka ewantu ne ngamba owaaye waliwo wootuuka ng'olina obaako ne side kubanga amazima amatuufu time etuuka n'otandika obaako omuntu gw'olumirirwa. Naye nga minisitule yonna gyesinziira ffe nga ffe bannamawulire naddala nze Mr. Projan kyengezaako bagamba byonna bye basalawo babisalewo, naye nga amazima amatuufu bagaanidde ddala okufa ku mwana ali mu Bawalabu. Oyo yamalayo contract ng'essaawa zino akola emirimu gy'abantu 10 naye ng'ate tagenda sasulwa. Subscribinga, likinga, commentinga.